Lukumani. Sebo. Urioti assalamu alaikum Lukman Vincent Segawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nchachirowooza ko kyewangamba mukwano ekyo kusiramuka nsaba Allah kusobozese sebo walla kulungamye kuba yalungamya ffenna tetuliko magezi gaffe yadde obusobozi bw'ekyo ekyokusiramuka. Naye Rebeka ye kyamulema yagamba ekyo kinnemye neyeesalirawo bw'ati abe wa muliro. Lukumani wanjisebo wawulira otya abantu nga bakubika ewiiki namba bwe kiba kyazze n'embikwa ekyo kitegeeza kwabadde kugera kwe nga kiri mu kkubo lyange ery'obukkiriza era nga bwe nasibwa era nga kyali mu kkubo lyange kati nze nzikiriza okugera kwa Allah ngere bweri empagi enkulu ey'obukkiriza. Lukumani kiki ekyakusibya? Ekyansibya oba ekyampamba batuwambira wamu ffenna ng'essomero naye ng'ensonga baali tebagitugambye lubereberye wabula twagimanye oluvannyuma. Yali ki? nga batugamba nti batuvunaana okutendeka abayeekera nti tutendeka abayeekera ekyo nga tulina emmundu nga ffe tubagamba nti tuli mu kusoma nga tunoonya irimu nga n'omusomesa atusomesa yoono era nze n'abayiga abalala be bano bamulekwa n'abaana b'oku street kati mu kubanga tukola statement ezo mwe bajje nabo okunoonyereza kuliko kwe baayagala okunoonyereza olubereberye ne basinziira ku statement zaffe ne banoonyerezanga bukugu bwabwe bwe buyimiridde paka lwe bazudde nga bye twogera bye bituufu era nga tebafunyeewo kafaanananga kutendeka bayeekera nga tebafunyeewo kifaanana nti tulina emmundu twateereddwa omukoomu abakyala be basooka ne bateebwa ne baddamu ne bata era ne baddamu ate ne bata seeka yennyini n'omunafu omu yadde asigaddeyo olwaleero era batuwadde ku baana abamu kati wakyasigaddeyo abaana abamu nga baawuddemu ku baana ne batuwaako abamu. Anti kakati mwami Lukumani wanjisebo anti kati mu njogerayo kirabika mwaliwo bangi naye nga mu njogera za pulezidenti tayagala beekuŋŋaanya amasomero yagaggala buli kimu n'akigala kati ate eri essomero lyajja litya okusigala nga likyakola mu kaseera kano aka covid. Eno orphanage home kati nga ffe abasiraamu abapya abantu abakulu tuyambako era okubeera mu baana abo okubakumaakuma nga ate naffe bwe tufuna ekigendererwa kyaffe ekyatukuŋŋaanyisaawo oba ekyatuleetaawo ekyokunoonya okumanya eddiini naye nga tetwajembera kiragiro kya mukulembeze wabula gali maka nti we tuwangaalira tuli munda mwe muli omuzikiti gwaffe mwe muli era mu muzikiti gwe tukifuniramu nga era ekibiina era nga tuli awo wamu kubanga tetuna wakulaga ne bwe tubanga tuleseeyo okusoma bye tusoma era sitiru tuli ffenna muli. Anti kakati Vincent nga bw'ogamba toyagala bali wamu kitegeeza nga abaana ogamba nti baddeyo ku nguudo kuba tebalina waabwe. Lukumani wanjisebo ennyimba ze wawera zikyakubwa nnyo abantu bazisaba okufa obufi ogw'omusango gwabwe nze namala okwogera ekyange nga kye kirungi gye ndi kati nabo bakola ekisanyusa emitima gyabwe kyokka nga yadde kyekibi gye bali. Lukumani wanjisebo abantu abasinga obungi ku social media bakuvunaana okuba nti wasuulawo omulimu beebuuza ogenda kulya ki obeera otya nga tolina mulimu gw'ogenda kukola toofuna ensaalwa ate nga ne mu busiraamu ensaalwa tekkirizibwa. Era bye bimu ku byambuuziddwa abakungu bano abasseemwayi nga bagamba nti naye Segawa tosobola kuleka music nga oleka okuyimba ennyimba zo zaagalwa ofunyemu erinnya oli wattutumu ng'ate mulimu kakati bwe bambuuza nti kigendererwa ki ekiri emabega kakati ne balabira ddala nga naalibanga nnina ensonga ekirala nenga nti ne music musazizaamu sikyali muyimbi ne balaba nga ndabika nnina kyenkukusa kati nze bwe nasala olutindo n'enzira eri byendaba birala ate bwe naleka eno balaba biri bye nalabanga kyenva nkugamba nti ne bwe nayogera emirundi kakadde
nengamba abantu nti bw'oba ofunye obusiraamu oba ofunye ekyengera ebirala oba tokyayagala kumanya kati bajja bitegeera obusiraamu kyeki obusiraamu kyeki buyingiro ojja kutegeera obusiraamu kyeki. Lukumani wange ssebo sigwe musiraamu asoose okusiraamuka n'obeera ng'oli muyimbi. Tulina Ajatina Ntongo Sofia si musiraamu, tulina Ajaluna Mubiru, tulina Swaba Kasumba, tulina bangi nnyo abasiraamu naye nga nniya yaabwe bagirina. Gwe kijja kitya nga gwe bye wasoma birala nga nabo baasoma birala? Kaakati obukkiriza buba njawulo. Kiringa bw'olaba nti obudde buno nsobola okuba nga nze nnyimirira ne ngamba mukunja siramuka, era ne ngamba nti ngambira ne maama Rebeka Jinga asiramuke, ngambira ne Kabogozo asiramuke. Bwe mba mmanyi nti okuyimba zambi, nga bwe nnyimba nja kubonerezebwa mu maaso ga Katonda, nga mu Qur'ani kyawandiikibwa era ne mu hadiisi mwekiri, era n'abakugu abamanyi ennyo bajje bakyogera enfunda, nga n'erinnya lyange nze Lukumani, nga mu Qur'ani mulimu essuula Lukumani, nga Allah agaana y'omulezi waffe Allah teyatugambako nti muyimbire abantu mubannyonnyole muti namuti oba mubasomese oba mubazinise. Yesi ye yatugamba naye nga ye yatuteeka ku nsi eno, ensi ye naffe tuli babe. Kati bye tukolerako yalina okuba nga atuwadde endahiro oba nga omubaka ze n'abitusomesa. Kati music tewali bamusomesa okujjako okumugaana. Vincent Lukumani Sega wasooka olindeko katono awe tugenda okutandikira otubuulire bibonerezo ki ebigenda okuweebwa abayimbi abo abasiraamu abasigadde mu kuyimba ate nga Allah yakugaana. Kitabuli ky'omuzika ekisinga ku Beat FM program Sisimuka. Olina omukunja tukyali ne Lukumani Sega wa Vincent, omusajja yasiraamuka yava mu Katoliki n'afuuka omusiraamu. Jjukira baali bamusiba bamutadde. Kyekiddako bibonerezo ki? Tovaawo. Kitabuli ky'omuzika ekisinga ku Beat Fama. Tukyali ne Lukumani Vincent Segawa, omwami yasiraamuka yali omukatoliki n'afuuka omusiraamu. Tumaliriza nga tumubuuza bibonerezo ki ebigenda okuweebwa abo abasiraamu abasigala nga bayimba kyokka nga Allah okuyimba yakugaana. Mwe muli Ajaluna Mubiru, mwe muli Stesha Mayanja, mwe muli Sophie Nantongo, mwe muli Stabu wa Natolo, mwe muli Kabako n'abalala bangi nnyo. Vincent, abantu bano bibonerezo ki ebigenda obbaweebwa? Abo bakubonerezebwa era bajja kuzuukira nga feesi za nkobe, abalala bajja kuzuukizibwa nga mbizi, ng'era abaatusooka emabega nayo baaliyo abaalemera mu music. Kati nga bonna bateekateekeddwa okuzuukira ku lunaku luli nga bonna batunula nkobe, be baasembereranga nga bayaayaana okubalaba bajja kuba babadduka buddusi ku lunaku luli ng'asaanidde okulabwako yaani nga ye Allah. Kubanga kati abantu bayaayaana okulaba omuntu babaavuganya n'omulezi waabwe Allah, kubanga omuntu oyo gwe muyaayanira okulaba kitonde butonde, alina okubalobesa yaani si kitonde ekyo. Obulina kukumiriza ku yatutonda. Kati nze buli lwe ndaalira mu kuyimba ng'ate n'essuula mmanyi weeri, ng'essuula eri Lukumani ly'erinnya lye natwala, ate era ng'era mu Qur'ani mwennyini mulimu nga Allah atugamba nti yawa omusajja Lukumani amagezi, ng'agamba Lukumani yali musajja ng'abuulirira, era ng'agamba Lukumani yali musajja mukkiriza. Kale nendeka music ng'era essuula Lukumani, nemba nga mbuulirira ng'era Lukumani mu Qur'ani, nemba ng'era njagala okuba omukkiriza ng'era Lukumani mu Qur'ani. Saba Allah mpe obukkiriza bwe yawa Lukumani gwayogerako mu Qur'ani. Mwami Lukumani wange ssebo, eddiini gye wavaamu yali ya Bukatoliki. Bakubuuza ebibuuzo, lwaki ovumirira nnyo eddiini gye wavaamu ng'ogiyita ey'obubuze etali ey'abakafiiri eya Saitwani? Anti kituufu nti balina okundamu oluusi nga mistake, balina okunkwata ensobi. Lwaki? Kubanga ne bwe mba njogedde ekigambo kimu ne ngamba Obusiraamu y'eddiini entuufu, omuntu addamu nze nekyesoogedde abagamba nti Obukatoliki si butuufu, ansi ajeeterawo yekka. Oba okitegeera nti nze sinnaba kuyimirira n'envumirira ne ngamba Obukatoliki wabula bwe njogera ekituufu ekiri eno, kati omuntu aba ateekawo ekyennyuma ekyakiri opposite ya kino kye mba njogedde. Oba okifuna. Lwaki ogamba nti y'eddiini entuufu? Obusiraamu y'eddiini entuufu, era ne nkugamba nti bw'ogaana okukkiriza ekitabo Qur'ani n'ogaana okukkiriza omubaka Nabbi Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam oba ogaanye okumanya Katonda byakwagaza gwe. Mwami Lukumani, kubanga guno omulembe gwaffe bwana Mukunja, omubaka waagwo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja na kitabo ki? Ekitabo ekyakka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye Qur'ani ekitiibwa. Kyenva nkugamba nti bw'ogaana okugoberera Qur'ani tomanyi Katonda wo kyakugamba, tomanyi lwaki yakutonda, kubanga ggojja kugoberera ekitabo kiri ekyemabega ng'ate ekitabo ekyo yakituziyiza. Mwami Lukumani, wangi bwe wali ova mu ddiini ey'Obukatuliki, bwe baali bakubatiza baakuwaaki? Nali muwere. Anti baakuwaaki? Nali muwere. Baakuwa omudaali ne waguzaayo, wagukwata n'oguzaayo ewafaaze yakubatiza? Kiringa bw'ogamba yesebo, singa oli akuwa ekintu n'olaba obulungi bwakyo bukiweddemu, naye ng'obulungi obwo bukiweddemu totaddemu muwendo gwa nsimbi nti ofiiriddwa, okwata ekintu ekyo nga bwe banagamba nti oguze omugati nti naye omugati gubadde guyiseeko nti oba obuvunaanyizibwa okuguzaayo bakuddize sente zo oba bakuwa omugati mulamu. Naye ate bw'oba omugaati ogwo obadde oweereddwa muweerwe nga gwa busa, tosobola kutinatina ng'oddayo na mugaati, wabula gwe kyokola oleka bulesi mugaati ogwo oba onfuna. Kyenva nkugamba nti tewaliiwo nsonga kubanga kyendese saagula kigula, wabula kyendese kirisirwa kusalawo kwa mutima gwange, era nga ne mu kukifuna tewaaliwo mbeera yonna yakukakibwa. Kati okukireka tekyetagisa kusooka ate kunoonya, bwemba nga nnoonya gwenziriza omudaali kiregeza yennyini ddiini, so nga ate nnyini ddiini tusinza mutonzi. Kati omutonzi eyatonda bwemba nga mbadde wali mu kkubo nga ndaba nti si we mulengerera nenzira wano we mulengerera ate ekirala nnoonya. Kakati Lukumani, omudaali waguteekawa? Omudaali Tebo toddanga mu ssabo olw'okuba waliyo ng'ate omaze okumanya amazima n'ogamba nzizaayo ndege. Waguteekawa nti gye guli ewaka wagusuula kiki? Toddanga mu ssabo n'ogamba ozzaayo ndege, busimanyi ozzaayo bibbo, bw'oba osazeewo okulaba mutonzi, lambika ekkubo mu maaso todda mabega. Ate abakubuuza nti ogenda kukola mulimu ki, tofa obwavu, bo bagamba ki? Omulimu nakaakano nkola kubanga ndi mulunzi. Era natandika nazaalwa mu kyalo, ndi musajja munnakyalo, nali mulimi, era bw'anaaba angemulidde ettaka eggazi eno gye ndike nga si wala nnyo na kibuga, obudde ndiddamu n'ennima, naye obudde buno nnunda, era nga nnundira wano ku ssomero wendi, nnunda enkoko, nnunda embuzi, era n'olunaku lwajjo natunze ku nkoko. Mwami Lukumani, nsaba munsabireko bwana Mukunja. Bwemba luli nafunanga emiliyoni nga naye nfunye yakwokebwa muliro, leka kaakano nfune emitwalo 10 naye nga nfune emitwalo 10 ng'ate mujja nanja kwesiima. Otegedde Mwami Lukumani wangi ssebo, abayimbi mu bigambo nga 2-3 ebisembayo, abayimbi bo baganda b'abasiraamu nga bakulembeddwa Ajaluuna Mubiru, obaweereza bubaka ki mu bigambo nga 2-3? Bwe mbaweereza bayimbi bannange nga simensioninze nti gundi, nsaba buli muyimbi yenna n'atali musiraamu, buli muntu yenna oteekeddwa okutya kye bayita music, kubanga Katonda bwe yali ng'agaba music yamuwa ekitonde kye bayita Ibirisi. Ekitonde ekyo oba Shaitani, ekitonde ekyo kyekyaweebwa omuzindaalo gwa music nga mwe kiyita okubuza abantu. Kyova olaba nti music waaba banywa omwenge, music waaba benda loogi zonna ne zijjula, music waaba buli kintu ekitambulira mu music bwonoonefu bwereere. Y'ensonga lwaki n'emitwetwe w'omwenzi wabaawo music. Y'ensonga lwaki music yaleeta abantu okugamba nti twezinire emagombe teri kuzina, twenywere emagombe teri kunywa. Kati omuntu ne yeerabira nga music yamwerabiza okufa, naye ng'okufa n'enkya bwekulina. Katono n'omaliriza ng'ogamba otya nti music shaitwani? Music mumukyawe, music mumuwummuze, mukole emirimu emituufu egikkirizibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.